course mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe afa essanyu olw'okuba nti mukwano gwe nfanfe boyfriend stress doctor tata wulamu King Bruno Kigundu agenze mu maaso n'okuba nti abikola mothers tebakisobodde okuba nti bakispendinga bonna era nga yasobodde okuba nti amitinga ne bazadde ba Bruno bamama Bruno mpola mpola mukyala Kasozi lyabadde essanyu wali mu site mukono mena mukimanyi nti omu ku bakyala kyasize okuba nti bakwatayo n'okukyaka akati ennaku zino era nga Bruno yagenze okuba nti ayanjula officially Farida ewa maama we bingi bye mumadde mwogera nze byesimanyi eyo omanyi mwogera nnyo nga mugamba nti Bruno simanyi yakola biki twesi ndala lwaki Bruno yasazeho okuba nti atwala Farida ewa mama ye lwaki Farida yakkiriza okuba nti bamutwala kumulaga mama Bruno nkolagana ki Bruno gyalina ne Farida ate nga gwe kikyolaba Bruno kyakwasaganya ne Farida mpola mpola omanyi nze nyemera nnyo kuba nti ntambula namwe bakyali bange bataano obutasobola kuba nti twereka mabega ate nga kinsanyusa nnyo bw'okukwata vidiyo eno nokusharinga ne bakyali bano bagamba nti ntambi James Richie Boy Maksudi Junior agenze mu maaso n'okuba nti ateekerayo bwino n'information omupya gwe tubadde tutamanyi nkwebaza nnyo kyali wange gwe yenna agenda mu maaso n'okuba nti abelievinga n'okuba nti okkiriza mu byenkola nange kyenkola nkwagamba nti nkuwa nnyo ekitiibwa gwe blood wange asobole okuba nti wefiiriza okuleka byokola n'ogamba ngenda kutambulanga n'entambi James nkuwa nnyo ekitiibwa nkukiriza mu blood wange era nga nkusaba Mukama Katonda agenda mu maaso n'okuba nti akumpira byosinga okuba nti oyaga nagamba wano tetuleeta palapasa Richie Boy yawo agenda mu maaso n'okuba nti afefeeta ne ttiimu okusobola okuba nti kutuusaako amawulire oba oliago osobola okuba nti weesiga olumu lubeera lugambo agamu gaba amawulire olumu ziba nvuuvuuma naye ate zivaamu ekinuusi gwe kyoba weetaaga era ng'omaliriza ng'okifunye twabagamba ffe tutandikawo n'ebintu ne mulowooza byakusaaga kumbe ng'ate ebintu bya ddala nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amenya n'eddoboozi wampita ntambi Jimso Richie Boy Maksudi Junior ngenda kusaba ekintu kimu genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga osobola okuba nti otambula naffe ebbanga lyonna genda mu maaso n'osobola okuba nti osubscribinga otambula naffe ebbanga lyonna now wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno Kigundu aka yes Mr. Bawunya Uncle Bawunya Jajja Bawunya Sevia wa Bawunya Uncle Bruno ke agenze mu maaso n'okuba nti obolya wakyalirako maama we wali mukono omukyala Kasozi mpola mpola bingi beyogeddeko mpola mpola nga beebuuza maama kiki gundi kijyosanze buzibu kibosanze mu kuba nti mbeerawo kikyojjukira bwe nalinga ozaala ye kiki totasobola kwerabira mama Bruno yamugambye ebintu bingi mwana gwe wantawanya nzijukira taata we yali agenda Bulaaya kuba nti oba yali agenda Bulaaya kuba nti abakone mu meeting jagendako agenda mu maaso n'okuba nti ojja amazzi era ng'omukono yesika gy'olina ku mukono yes gali mazzi nasobola okuba nti ntawaana n'okuba nti mpulira ennaku ey'amaanyi kubanga andisamu wange yali amaze okuba nti ayokyeba naye ng'ate kyamukisa mulungi nti sasobola kuba nti nkufiirwa yensonga lwaki okyali mulamu weebale kuba nti weekuma mwana wange bingi ebikyali mu maaso era nga nkusaba ekintu kimu ogende mu maaso n'okubeera omusajja omukkakkamu nga bw'oli nze kyemanyi nazaala omwana ali handisaamu era nga kyemanyi ogenda kugwa mu bikoli mu bikemo bingi especially abawala bangi abakulinze so n'olwekyo nkusaba ojje mu butongole ondetere oyo maama bulamu gw'olowooza nti yasinga mpola mpola olwanno nsobole okuba nti ntegeera nti mutabanyi wange kati nkuziza mutabanyi wange takyalimu ebyo bintu byakiyayi takyasobola kukola bino nabiri wano nno omukwano gwagenze mu maaso n'okutta Bruno ne maama we ne bagenda mu maaso n'okuba nti bemolera mu kamera era nga kwabaddeko fanse konakoseka maama wa Bruno abadde mulwadde nnyo nga yakubiba sitoka okumala ebbanga ddene naye nga kyamukisa mulungi nti kunaku lw'abakyala lwamusanze ng'atambula era nga yetwogera maama wa Bruno agenda mu maaso n'okuba nti adda engulu yabadde yakabyogera ng'amubuuza omukyala kumbe ng'amukoledde surprise y'omukyala gw'asinze okuba nti ayagala omukyala gw'olaba ku TV ng'amusomera eggulire eryegasa eggulire eryezimbako gatala okumuleetera program ezinyuma abasinga bamuyita Oprah Winfrey wa Africa nze muyita the beautiful queen mama the queen of Africa the power of Africa nze muyita maso malungi muyita the beautiful muyita madam Tumwa bamuyita Farida Nakazibwe kugambye yabadde special package Bruno ke yasaze okuba nti akyalirako mama we ne Bruno
ne Farida essanyu lyabadde libatta. Farida yagenze mu maaso n'okuba nti asanyukira mama Bruno n'amugamba n'amwebaza okuba nti azaala omuvubuka omutegeevu ali hambo ategera omuvubuka ali adi working n'okuba nti ali focused. Bingi ebigenda mu maaso mu Uganda n'okuba nti byogerera ng'abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo boogera kino na kino kyane. Ssanyu nnyo okuba nti obaoliawo kubategeeza nti buli kimu abantu kye bagenda mu maaso n'okuba nti bakola n'okwogera kigenda mu maaso n'okuba nti kitukira naye ng'ate kyasanyu nnyo okuba nti buli kimu tukivunuka. Bampita Rich Boy Antambi Kimusoma Maxudi Junior nkwebaza nnyo gweotambula nange okutambula nange ebbanga lyonna era nga nkuwa nnyo ekitiibwa. Big up on yourself and respect still kankomemu episode eddako. Bye bye for now.